abantu abali wano ba employee ebiseera ebisinga obungi be basinga obonaabona ne ssente. Ne bwe bamuwa miliyoni, ne bwe bamuwa miliyoni 3, zonna zimuyitamu ne zigenda. Ku lwaki? Abeera musajja mugagga, akwata ssente n'atwala omwana mu ssomero ery'ebbeeyi, n'agulira omukyala emmotoka ey'ebbeeyi, n'asula mu apartment ey'ebbeeyi, n'alya emmere bulungi, n'akola ebintu byonna bulungi, n'ayambala, n'afuna obulamu obulungi. Naye olw'okuba ssente ze zirina one-way ticket nti bwe zaagenze tezidda, omusajja oyo alina okukola paka lwe bamubika. Tutandise. Newton Buteera, House of Wealth. Newton Buteera, House of Wealth. Omusomesa asomesa abanaasomesa abasomesa, okusomesa abasomesa abanaasomesa abasomesa, okusomesa abasomesa abanaasomesa abasomesa, basomesa abasomesa. Olaba level gye ndi eri mubire. Kati gwe bw'oba okifunye live awo gwoddako. Awo gwoddako. Ssente zaffe twebuuza ziragawa. Kati ekibuuzo ekitera okubaawo, tugenda ne tugamba naye oba nze nsaasaanya obubi. Era abantu bonna abasinga ekisoose okubajjira mu mutwe kusala kusaasaanya. N'alekeraawo oggula engatto empya, n'alekeraawo oggula fridge empya. Okitegedde? N'alekeraawo oggula fridge empya, n'alekeraawo n'agamba n'ennyumba kaŋŋende ngimiime, n'abaana kambakyusa amasomero, n'omukyala kanfune wa bbeeyi rayisi. Approach eyo yeesooka okubajjira mu mutwe, kubanga kye batadde mu mutwe kigamba nti ssente ofulumya nnyingi. Kumbe si kufulumya nnyingi bwe buzibu. Ssente zaabadde ku one-way ticket, bwe zaagenze tezidda.